ADF oba Allied Democratic Forces kabinja k'abayeekera akalangirirwa mu lusolo obubinja bw'ekitujju era ng'okusinziira ku mikutu eginoonyereza ku butujju akabinja kano kalina akakwate n'akabinja ka Al-Shabaab akatigomya bannansi ba Somalia kw'ossa akabinja ka Al-Qaeda akaali kaduumirwa Osama bin Laden era kamaze ebbanga nga kazinya bannansi b'eggwanga lya Congo Luguje n'ebitundu ebirinaanye ensalo ya Uganda ne Congo. Yes, alright. Oli kuyugi update CV ko sinziro bango tuwuliriza webali kwekuumira ku mayengo gano aga yugi update CV. Tugenda maaso kakati na mawulire agaliwo tujjukira bulungi nnyo nga General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force agenda maaso n'okubanga yemulugunya ku nsonga ezigenda maaso mu Democratic Republic of Congo era ng'ezimu ku nsonga zeyasinga okubanga yemulugunyaamu musajja mukulu ono Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force tujjukire bulungi nnyo ku operation gye yatuuma Sujju eyagenda maaso n'okubanga operatingira mu bibira bya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Northern, Eastern Ituri, Northern Kivu eyo mu Ituri provinces tujjukira bulungi nnyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati amawulire agakagwawo agali mu Democratic Republic of Congo mawulire si malungi ebintu tebitambula bulungi gwe wuliriza okusinziira ku pressure eyateebwawo Chief of Defence Force wa Uganda Muhoozi Kainerugaba kakati nno kizadde kalumanywera Democratic Republic of Congo egenze maaso n'okukola enkyukakyuka mu Governor wa Ituri provinces Lieutenant General John Luboya Nkashema abadde amanyikiddwa ennyo okubanga Governor wa Ituri provinces era nga yatwala ebitundu byonna byonna ebya Ituri jjukira baafunamu obutakkaanya ne Muhoozi Kainerugaba naye nga bw'otunuulira ensonga ye yali ntuufu gye yali ayimiriddeko kakati oluvannyuma lw'emyezi egiyiseewo nga Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force agenda mu maaso n'okudimandinga ono abeere ng'aggyibwa mu kifo kino eky'okubanga ye Governor wa Ituri provinces kakati kyaddaaki bamaze ne bamuggyako bamaze ne bamurepressinga tugenda kubanga tugakuwa gonna oli ku Yugi Update CV nyongero balamusaako mukulike obwakedde abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo abali mu diaspora ntegeeza abali emitala w'amayanja mwe bali kwekuumira ku Yugi Update CV kakati nno ebigenda mu maaso omwami ono gwe mulaba gwe mbateeredde mu kifaananyi awo y'abadde Governor wa Ituri provinces tujijjukira nnyo omwaka ogwa 2025 nga gutandika oluvannyuma lw'olutalo okunyinyiritira ng'aliyo abajeekera ba Islamic States omwali aba ADF omwali aba Codeco n'obubinja obulala bungi nnyo obwali busazeeko Democratic Republic of Congo wamu n'eggwanga erya Uganda. Kigambibwa nti mu biseera ebyo waalabikibwawo okutega kwa bbomu mu mwaka ogwa 2024 mu ggwanga erya Uganda. Bbomu ezo ezaategebwa zattiramu abantu naddala bannayuganda ezaali mu kibuga Kampala saako ne ku booda wabula bbomu ezo ezaateggwa Uganda yavaayo era n'emala okukola investigation n'ekakasa nti bbomu zino zaategebwa abayeekera ba ADF abawangalira mu Democratic Republic of Congo era twagenda okulaba mwaka gwali gwa 2025 nga gutandika Uganda ne Congo ne batuula wansi mbakole endagaano okubanga bakkirizibwa okuyingiza amagye gaabwe aga UPDF era Congo ne signing endagaano agreement ne bakola operation yalimanyikiddwa nga Sujja ne General Muhoozi Kainerugaba bagende mu maaso n'okubanga bafugaza abayeekera ba ADF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri ne mu Bunia. Era olutalo lwagenda mu maaso emmundu yagenda mu maaso n'okubeera ng'ekekesebwa mu bitundu ebya Democratic Republic of Congo wuliriza gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza kakati ng'olutalo lugenda mu maaso nga lunyenkiitidde tujjukira nti n'amagye ga Uganda mangi agafiira eyo nga baakayingira olutalo luno tujjukira bulungi nnyo amagye aga Uganda mangi agafiira mu lutandika lw'olutalo luno mu Bunia ne Ituri era omuwendo ogwafa ogw'abajaasi ba Uganda ba UPDF tegwalangirirwa
babirekanga ensonga bazirekanga ziri secretive nnyo nga za munda naye UPDF negera maaso n'okubanga evaayo yeewaana ne yeesowolayo nti nga we yazingiridde akagurupu k'abayeekera ba ADF era ne bakayisa bubi nnyo era muzimu achievement zibeewaana zibaakola kwe kubanga akabinja akamu basobola okubeera nga bakanafuya ne bakazza ku sayidi yaabwe akabinja akakodeko kana akabinja kali kalwanira mu Bunia bitundu ebya Bunia nga bagamba nti bo bakooyo okulaba amagye ga UPDF mu ggwanga lyabwe kubanga ge gagenda maaso n'okuteekawo entalo era nga bagamba nti amagye gano tegalina kirungi kigaleese okujjako tuleetera entalo mu bitundu byaffe era nga bagenda maaso n'okuwakanya okubeerawo kwa UPDF mu bitundu ebya Bunia era olutalo lwagenda maaso emmundu n'ekaaba emmundu n'eseka ng'oluvannyuma lw'okubanga bamaze okusayininga operation eno Sujja General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ne yeewaana era n'apositinga ng'alaga amagye ga UPDF nti gayingidde ensalo za Democratic Republic of Congo era abayeekera ba ADF adde beefudde ekirala nga bagenda maaso n'okutuusa obulumbaganyi ku ggwanga erya Uganda naddala ku border post kaakubajjuutuka era olutalo equipments zayingibuzibwa troops eza UPDF ne ziyingizibwa mu Democratic Republic of Congo kakati ate obuzibu buvaawa kubanga tulabye bano nga bakolagana bulungi nnyo mu ntandikwa era nga n'ennyingira yaabwe yasayiningibwako yaliko omukono kati obuzibu buno we buva ye Lieutenant General John Luboya ava atya okubeera nga alekulira ng'asindiikirizibwa okuva mu kifo kye kino eky'obwa gavana ono Lieutenant General John Luboya babadde Kabwanango ne Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force wa Uganda lwaki ngina kubambikuwa kakati nno gavumenti ya Kinshasa ng'oggyeko complaints ezibadde zigenda mu maaso complain okuva ewa Muhoozi Kainerugaba ezibadde zimaze emyezi n'emyezi nga bakomplaininga nga baagala gavumenti ya Kinshasa era nga agamba Felix Tshisekedi agende maaso n'okubanga amwamulako Luboya Governor wa Ituri provinces eyali asavinze nga military governor okuva mu state of siege ku Ituri mu 2021 kakati Democratic Republic of Congo ekamutemye mu nnaku eziyise emabega gavumenti ekamutemye ng'emugamba nti egenda muwummuza era nga n'ensonga tebannazimuwa bulungi ezimuwummuza njagala owulirize olugero we luva we njagala okutwala otegeere ensonga waliwo operation yali egenda mu maaso Sujja oluvannyuma nga amagye ga Uganda gamaze oyingira Democratic Republic of Congo gasiisira mu katundu akamu ne balwanyisa abayeekera bo bayita abayeekera mbu ne babagoba ne babafunza paka abamu we bayingira ebira bya Democratic Republic of Congo kye bayita Congo Jungles era UPDF twagiraba ng'egenda mu maaso n'okwewaana olw'ekikolwa kye yali egenze mu maaso n'okukola ekyokufunza n'okufuggaza abayeekera bano weewaawo ne Congo yakisanyukira kubanga bwali bulaga buvumu ne achievements zibali batuuseeko bo Congo kye bataamanya embu gavumenti ya DRC gundi amagye ga UPDF gayina mission endala mu nsonga eno wano mu kukuba abayeekera kigambibwa mbu abayeekera badduka mu bibira bya DRC munda era troops za UPDF ne zigenda ne zeesogga ekibira mbu ziwenje abayeekera bano bagala kukomekereza lutalo na bulumbaganyi bagenda mu maaso n'okukola munnange nga bayingira bibira kugenda kuwenja bayeekera bano aba ADF paka eyo tuli no mu Ituri provinces gye tuli ne babiyingira paka ku border post ekitali mu ndagaano kakati Lieutenant General uliriza webeesogga ebibira ebyo okugenda okunoonyaayo mu Ituri provinces abayeekera bano kibataamanya nti bano balina missoni yaabwe endala mbu mission ki bano okusinziira ku kyali mu ndagaano baali tebalina kusukka
border posts eza Democratic Republic of Congo. Naye kigambibwa nti amagye ga UPDF gagenda busukka ne gayitawo paka ku border post eza Ituri. Lwaki amagye gaba gagenda mu maaso nga gayingira mu border post? Kati nno kino kyakanga nnyo Lieutenant General John Luboya era ne yeekengera embeera situation yali egenda mu maaso mu kulwanagana kuno okwabayeekera ba M20 okwabayeekera ba ADF saako n'amagye ga Uganda aga UPDF. Naye information gye twali tufuna wammanga yali eraga nti amagye ga UPDF gali gatandise okubeera nga gakukusa ebyobugagga ebbanga ligali gamaze nga gali mu bibira ebyo. Bali bagenda mu maaso n'okwalotatinga mu bifo ebyalimu ebyobugagga, era akakodyo k'okutambula paka ku border post kyali kikolwa ekyali kigendereddwamu okubeera nga kwegamba nga kibanguyiza okuba nga bakurosinga ebyobugagga bino nga biyita ku border mu bitundu bya Ituri provinces. Kakati gavana kino olwakimanya n'ateekawo embeera era twalaba nga avaayo agamba n'eddoboozi ery'omwanguka ng'alagira amagye ga Uganda aga UPDF gave ku border post mu Ituri provinces kuba tebalina kye baali bakolayo, era nga ng'agamba gavana nti okusinziira ku byokwerinda byaffe twagala amagye gano gave ku border post gakomewo mu territories gye gateekeddwa okuba nga galimu, kubanga after all abayeekera bali bafundiziddwa nga bwekigamba era nga beeyongeddeyo wala, era nga basaba n'amagye ga Uganda gapuulinge out gave ku border post eza Ituri. Ekintu ekyanyiiza Muhoozi Kainerugaba era n'anyiigira nnyo gavana ono era n'asaba n'awandiikira Felix Tshisekedi nti abeere nga agenda mu maaso n'okuba nga arisayiningisa gavana ono wa Ituri province kubanga ali abafuukidde akayinja mu ngatto. Gavana n'oluvannyuma yakomba kwerima n'agamba amagye gano gaveeyo era ne babatwala nga nabbubisi mufungize ne babagoba mu bitundu bya DRC ebya Ituri. Naye ng'ensonga ye gye yali agenda mu maaso n'okuba nga atunuulira era nga yeekwasa ng'agamba bano bayina ebikolwa ebirala ebigendererwa ebirala bye baliko, tebazze kukuuma bayeekera ba ADF bokka, balina missoni zaabwe endala ze baliko, era nga ye gavana agamba sigenda ziganya kubeerawo mu Democratic Republic of Congo. Okuva olwo ne babeera kabwanangu, era Muhoozi Kainerugaba tujjukira bulungi nnyo yapostinga ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba tebagenda kudda mu Ituri provinces. Okwekaza kwali awo gwe mukwano gwange mpuliriza nga Muhoozi agamba tetugenda kuddamu kulinnya kigere kyaffe mu Ituri province paka nga Felix Tshisekedi amaze okuba nga agoba gavana, wuliriza, ng'amaze okuba nga agoba gavana wa Ituri okumujja mu kifo ekyo kyalimu. Era mu posti gye yawandiika ng'agiwandiikira Felix Tshisekedi, tujjukira Tshisekedi yaddamu atya, yagamba tali mu position egenda kubeera nga awummuza gavana we military gavana mu kaseera nga kano kasinga okwetaagira mu bamilitary leaders be, era n'agamba ekyo mu nsonyi ennyo, era n'abagamba nsiima enkolagana yange nammwe Abannayuganda era omulimu gwe mutukoledde gwa ttendo, naye mu kaseera kano sigenda kubeerako military leader yenna gwe ngenda kuba nga mpummuza mu kaseera nga kano akakazigizigi. Jjukira musajja wattu yali ku bunkenke nayo alwanagana n'abayeekera ba ADF eri ewali aba M23, kati obulwa decision making, obulwa ekyokukola abasajja nga bagenda mu maaso n'okuvuga, kyokka abasajja bagamba nti bakulwanirako ate bewulira mu ngamo nti bagenda mu maaso n'okubaakinga entalo zino ezigenda mu maaso ate z'olwana. Kati gwe obeera nga gwe okola ki? Oli ku UG Update CV ko sinziro bango otuwuliriza nnyongera okutegeeza. Kakati embeera ng'ekyagenda mu maaso mu operation Sijja ng'egenda mu maaso n'okuba nga enafuyizibwa. Muhoozi Kainerugaba yatuula era yagenda mu maaso n'okuba nga alumiriza ng'agamba Felix Tshisekedi nti oba oyagala oba toyagala olina okukomekkereza obukulembeze bwa gavana owa Ituri gavana John Luboya, tetukyamwagalayo, obanga oyagala tuddemu tukulwanire. Olw'okuba Felix Tshisekedi ali ku bunkenke, musajja wattu asobeddwa waka naye mu kibira, alina abayeekera ba M23 alina aba ADF, ndowooza kyabaasalawo okutuukiriza. Njagala owulirize.
njagala osooka olabe ensonga nga bwe zaali zitambula bifo nga amagye ga Uganda tegannabeera kubanga nga gagenda maaso n'okugoba mu Ituri provinces yeno engeri gye baali bagenda mu maaso n'okulwanyisaamu obuyeekera mu Ituri provinces saako ne mu Bunia. ADF oba Allied Democratic Forces kabinja k'abayeekera akaalangirirwa mu lusalo lw'obubinja bw'ekitujju era ng'okusinziira ku mikutu eginoonyereza ku butujju akabinja kano kalina akakwate n'akabinja ka Al-Shabaab akatigomya bannansi ba Somalia kw'ossa akabinja ka Al-Qaeda akaali kaduumirwa Osama bin Laden era kamaze ebbanga nga kazinya bannansi b'eggwanga lya Congo Luguje n'ebitundu ebirinaanye ensalo ya Uganda ne Congo ku ludda lw'e Kasese era bangi baliguzeemu obulamu ng'ekyakasembayo abajambula bano baazinda essomero lya siniya mu bitundu by'empondwe ku nsalo ya Uganda ne Congo ne baliteekera omuliro era okukakana ng'abantu abasoba mu 40 baliguzeemu obulamu nga waliwo n'abaana be baawamba era ne gye buli eno tebaddangamu kukubikako kya mu lubaale. UPDF ng'ekolaganira wamu n'eggye ly'eggwanga erya Congo bamaze ebbanga nga bawenja abayeekera bano mu bibira by'e Congo gye beekukumye era mu bikwekweto bino baliko enfo z'abayeekera nnyingi ze basaanyizzaawo n'okuwamba ebimu ku by'okulwanyisa by'abayeekera bano era nga muno mubaddemu n'okununula abaana n'abakyala abaali baawambibwa ne bayingizibwa mu buyeekera era okusinziira ku bakulira ebikwekweto bino akabinja kano bakasensudde nga we twogerera tekakyalina we kasiza. Gye buvuddeko amagye ga Uganda ne Congo gazze gakola ebikwekweto okufuuza abajambula bano era balazo ebyokulwanyisa bye basuuziza abayeekera bano ebiwerera ddala 95 era Major General Dick Olum omuduumizi w'eggye lya UPDF e Congo ng'asinzira mu nkambi y'amagye mu Hoti mu Fort Portal ategeezezza nti bagenda banafuya abayeekera bano nga mu bbanga ttono bagenda kufuuka lufumo. And this third sector is none other than Mwalika Valley, which had been occupied by the ADF for a very long time. Ugandans and other viewers around the world will understand that within the Mwalika Valley, once the UPDF started, we put out so many commanders of the ADF, including the most notorious ones, people like Commander Moraro, Jibril, and the recent ones, Lubanga Kene. Olumu era ategeezezza nga bwe bakakwata abayeekera ba ADF 548 nga 5 ku bano bakwatibwa balamu so nga 31 beewaayo kyeyagalira eri eggye lya Uganda n'erya Congo. We have also received the ADF fighters themselves who surrender with their guns and they give us 2 guns. You look at these guns and you know that most of them have been guns that have been brought to us by surrender. Bye byokulwanyisa ebyakawambibwa mu bayeekera bano kuliko submachine guns 142, emmundu kika kya PMK 8 n'emmundu kika kya motemo saako ne radio call ezikozesebwa bannamagye eziwerera ddala 11 kyajazaazaana mu 5 n'amanda 10. B'abantu abaakayimbulwa okuva mu mikono gy'abayeekera bano bali 156 nga kuliko abakyala n'abaana nga basinga bali mu mbeera mbi wabula nga bali mu kufuna bujjanjabi mu nkambi z'amagye g'eggwanga erya UPDF. Always receive the rescued ADF captives and abductees. So usually we receive those ones who are sick. Majority are those who are malnourished because those who are injured, most of them die in the jungles. Okusinziira ku Major Bilal Katamba omwogezi w'ebikwekweto bya UPDF e Congo omuwendo gw'ebintu ebyakakwatibwa ogwogerwako gwe by'okulwanyisa byokka bye balina so si ebyo ebiri mu mikono gy'eggye erya FADC era nakkaatiriza nti singa n'ebyokulwanyisa ebiri e Congo byongerwako awo omuwendo gujja kweyongera. Ate ebyokulwanyisa bino tekuliiko ebyo ebiri mu nsi y'e Congo kuba UPDF erina byetereka n'aba Congolese Army balina bye batereka so ebyo ebiri ku sayidi eno bonna abatujju abattibwa tekuliiko abo abakubibwa amasasi ne bafiireyo munda mu biseguusi oba mu nsiko. Betwogerako betulabyeko tubaze nkyomu 2 3. Ono era agamba nti ne ku muwendo gw'abantu abafa abala abo bokka emirambo gyabwe egizuuliddwa so si abo abadduka ne bafiira mu bibira nga bakubiddwa. Yes, mu kusooka nga wolabye akatambi ako okunnyonnyola kubadde kungi naye njagadde nkuziima otegerere ddala ebyali bigenda mu maaso mu Ituri provinces. Kakati oluvannyuma lw'ebyo byonna nkunnyonnyedde n'ensonga lwaki gavana ono abadde ku demand eri muhozika eno gaba asobole okubeera ng'awummuzibwa. Kakati Democratic Republic of Congo egenze maaso n'okulipulesinga Ituri military governor ono Leti General John Lubongoya
Luboya Nkwashama. Ono nno nga we nkugambye okugibwako kwe kuddiridde okubanga waliwo publicly ng'aliwo demand ey'amaanyi okumala emyezi ng'ebiri nga Uganda Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ataddewo tension, ataddewo obunkenke ng'ayagala kubanga nti Uganda military operation egenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo okubanga yeeyongerayo, gavana ono alina okubeera ng'awummuzibwa. Era Muhoozi yasinze okuteekawo embeera ne pressure demandinga okuwummula kwa gavana ono. Naye nga we nkugambye nti ensonga okuba eva kubanga baabasuuza omunyago gwali kugenda mu maaso n'okubeera nga gwopaleetingibwa mu bibira bya DRC ebitaategeerekeka. That's why ebiseera ebisinga nti ate woba osaasira Felix Sekidi omusaasira olekamu olw'ensonga nti nno waliwo ekintu ky'otunuulira n'olaba ekigenda mu maaso nga nawe osobola okyanalyzinga okuggyako nga naye yeenyigidde mu bubbi okusobola okunyuunyuuta eggwanga lye nga yeeteekerateekera kulekulira bukulembeze buno. Kakati nno Major General Kasongo Mulumba Batoka Gabye ye yalondeddwa okubanga ye military governor omupya owa Ituri, okubanga governor wa Kinshasa. Naye Democratic Republic of Congo government ya Kinshasa tevudde providinga reasons kutuwa nsonga lwaki badde ekyusa governor mu kaseera nga kano, ensonga tebagituwadde. Era okujja kwa governor ono ku bukulembeze kuzze oluvannyuma lwa Felix Sekidi amaze okubanga yakakyalira eggwanga Uganda nga yakava okukyalira Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda mu maaso n'omuyozaayoza n'omukongulwagiweetinga oba okuba nti nno ye mukulembeze mbwe yalondeddwa okutwala ekisaanya no siriipu mu ggwanga Uganda. We yabadde ng'akyalira Felix Sekidi ne Museveni bafunyeemu okwogera, bafunyeemu akadde ka meeting ne boogeramu era ne basayininga agreement. Naye ng'eno agreement gye basayininze endagaano egendereddwamu okulusitwenyisayininga amagye, military operations ne cooperations, trade saako ne economic ties wakati w'amawanga gano abiri erya Uganda saako ne Democratic Republic of Congo. Tukyagenda mu maaso, wuliriza kugambye ensonga erinnye enkandaggo. Kakati timing yali emaze okubanga enootingibwa ey'okuwa Luboya long running dispute saako ne Uganda military leaders. Omwaka oguyise nga wenkuze nkigamba, Muhoozi yalangirira nti apreparing okuwithdrawing amagye ge mu positions okusitwekinga okuva mu Lubero in Northern Kivu okugenda mu Mahangi in Ituri. Singa gavana owa Ituri takyusibwa, kino yakirangirira. Ndowooza ngezaako kulaga embeera yonna weeva okubanga gavana awummuzibwa. Muhoozi yalina ensonga ze era nga zikyanolinga sigino out of Luboya nga Major obstacle, yali amutwala nga Major obstacle owa cooperation eno wakati wa Uganda People's Defence Force saako n'ab'obuyinza mu Democratic Republic of Congo. Era ye nga Muhoozi agamba waliwo obstacle, omukugiro ogw'amaanyi, era nga gavana ono gwe mukugiro gwe yali ayogerako okugenda mu maaso n'okubalemesa okubanga bagenda mu maaso ne missioni zaabwe okuzituukiriza. Mu Aprili mu mwaka ogwa 2025 yagenda mu maaso n'okupublishinga ng'agenda mu maaso n'okubeera nga asoomooza gavana ono era ng'ayagala babeere nga agibwako, era ng'agamba nti ono buzibu bwennyini kasambattuko eri operation zaffe. Naye nga gavana yali amaze kulaba nsonga zino. Luboya
yali amaze okulwashinga ne Uganda Force ng'agenda mu maaso n'omubateekako kye bayita implementations of operation Sujja nga joint UPDF saako ne FADC agalwanira ku side erya DRC offensive nga bagenda maaso n'okulwankinga mu mwaka ogwa 2021 eri abayeekera ba ADF ba Democratic Force. Yali abataddeko amaaso ng'abatunuuliza amaaso ku byonna byonna ebyali bigenda mu Democratic Republic of Congo. Kakati no administration ye yali etaddewo restriction eri Uganda People's Defence Force ng'etaddewo access eri border point era ng'egenda maaso n'okuinsistinga nti amagye ga Uganda gayina okuoperatinga strictly within the agreement framework eya mission yabasayiningisa balina okutambulira ku framework ne mission gye basayiningira era administration ye eya governor ono abaddeko ne bateekawo nnyo restrictions ku magye ga UPDF nga bagakugira obuteetantala kukola ebyo ebitaali mu framework. Ng'oggyeko Uganda ng'egenda maaso n'okomplaininga Kinshasa yagenda maaso ng'ebaakinga Luboya ng'egamba ntegenda kubanga emujja ku bukulembeze buno naye ekitumaze enviri ku mutwe bamuvuddemu oluvannyuma era abadde asaavinga nga military governor okuva omwaka ogwa 2021 yawummuziddwa naye nga wotunuulira ensonga ze zirimu eggumba. Newankubadde tewali indication eraga nti okujja kwe kuno ku bukulembeze kwaddiridde okuva ku pressure yabadde eva mu Uganda decision okweeliminatinga governor ono nga kiva ku pressure okuva ewa Chief of Defence Force ow'eggwanga Uganda. Kakati nno Uganda ne DRC mu security relations okuva mu kibuga Kampala zisigadde nga ziri tight nga bagenda sigala nga bakola operations zaabwe era operations zaabwe ono ke bamuwummuza kigambibwa nti operation Sujja egenda maaso n'okubeera ng'etojjira ebeere ng'egenda maaso mu bibira bya Democratic Republic of Congo. Kyonna kye bawenja mu bibira nze naawe tetukimanyi era tekimanyikiddwa naye abasajja bo bagamba balina kye bawenja abasajja abayeekera ba ADF badduka boolekera ebibira bya Democratic Republic of Congo. Naye nga ku mulundi guno nga gavana ono agenda mu maaso abaddeko yabatwala enkyagi n'abagamba ebigenda mu maaso nga bikolebwa mu bibira eyo naddala ku border post tebituukiridde si birungamu ate akageri ke mwava ku mission ne ku framework eyali ekoleddwa wakati wa UPDF n'eggwanga erya Congo ku operation Sujja yali alaba si bagenda mu maaso n'okuba nga batuukiriza. Kakati ate n'engambo zize ziyitingana bukyanga UPDF troops ziyingira mu Democratic Republic of Congo anti tebavaayo na kifaananyi ekyenkunala ekiraga engeri amagye gano gye gayisibwamu kubanga oluba nga tuli mu lutalo tusuubira sayidi zombi okuba nga zikosebwa. Lwaki aba ADF bokka be bakosebwa? Ogenda owulira aba ADF 3 battiddwa bakoleddwako bulumaganye tekuli mujaasi wa Uganda akoze eki afunyeeko busago oba tekuli afudde. Kino nno kyaleetera abantu okulowooza nti nno abayeekera ba ADF kayinza okuba ke kamu ku kabinja ka UPDF akagenda maaso n'okwegabanyamu basobole okuba nga bateekawo embeera eyo olutalo obutakomekkerezebwa. Wojja otunuulira bomu ezize zitegebwa wano mu Uganda ziri fabricated ate okusinza ku information yafuluma mu ntandika y'omwaka guno nga information eraga nti nno Uganda amagye gavunaanibwa olw'okuba nga genyigira mu bikolwa ebyokufabricatinga bomu okuteekawo operations ezitaliiwo basobole okugaziya ku budget egenda mu maaso mu security y'eggwanga. Era ng'okunoonyereza kwali kugenda maaso n'okukolebwa wabula tetumanyi nsonga eno waaki IGG teyagiyingiramu okusobola okukola okunoonyereza okwekinala kubanga bannayuganda bagenda maaso n'okufiira mu bintu ebitaliimu olw'okuba nti bano mission gye baagala okuyisaawo ne bafabricatinga ebintu ne batandika okukuba bannayuganda bomu Annayuganda ne bafiirwa abantu baabwe olw'okuba baagala budget egaziwe
nti mwaka guno tusuubiramu obulumbaganyi bw'abayeekera ng'olwo budget egaziwa ey'okugula ebyokulwanyisa equipments operations ebyo byonna twala tugende. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza ku sinziro bango otuwuliriza. Njagala mbaliwe akatambi mbalage engeri olutalo luno gye lubadde lugenda maaso. Amagye g'eggwanga aga Uganda biki bye gakoze, kufuba ki kwe bakoze, banyiikidde kyenkana ki, beefubyeko kyenkana ki, lwaki DRC ye akyeguya Uganda oba Uganda People's Defence Force okubeera nga babalwanirako. Kugambye nti DRC w'ogitunuulira ssaawa zino eyina entalo nnyingi, bali mu kattu ka ntalo, balinamu obubinja bwe bayite wa Islamic State obugenda mu maaso n'okuba nga bubafuggaza. Kati w'otunuulira ebigenda mu maaso kirabika tebakyasobola kukwatirira ntalo ziwera eri mu Eastern DRC saako ne mu Ituri. Eno bayeekera ba M23, ate eno Paul Kagame, ate eno kosa ba ADF. Olaba nga obuzito bw'amaanyi nga tebasobola kuhorodinga buzito buno bonna tebalina magye gamala, tebalina equipment zimala zirwanirira ggwanga lyabwe. Kakati wano buli muntu wavuddeyo ne yeesowolayo wafunidde chance buli ayagala okubaako byabba mu DRC ng'ateekayo nsonga nga yeesogga ekibira. Nyongera okujjukiza gwe mukwano gwange ali eyo nti oli ku Yugi Update TV kosinzidde okuba nga otuwuliriza. Gw'atannatweyungako nkutegeeza nti kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Embeera ng'ekyagenda mu maaso ng'enyiikidde nnyo mu Democratic Republic of Congo nga tweraliikiridde olw'okubanga amagye g'eggwanga erya Uganda agasayininga okuba nga gaweereza eggwanga erya Uganda. Amagye g'eggwanga erya Uganda gagenda mu maaso n'okubeera nga gafuggaza gagenda mu maaso n'okubeera nga galwanira ku side eya Democratic Republic of Congo. Naye kye tulina otunuulira ennyo ze operation zino ezikolebwa ezisayiningibwa abakulembeze ba military commanders aba Uganda okusobola okudeployinga amagye ga UPDF mu bitundu ebya Uganda. Kakati nno Parliament yagenda maaso n'okomplaininga n'ekintu kino nti bannayuganda bafiira bwereere mu nsonga eno, kubanga tujja tutunuulira bannayuganda bagenda maaso n'okufiirwa mu ntalo zino, okugeza mu Somalia, okugeza mu Sudan. Mu Sudan ng'entalo zigenda mu maaso bannayuganda ne badeployingabo ate olubiseera ebisinga tebadda. Kati Parliament egamba abamu bagenda mu maaso n'okuyiibwa mu bitundu ebyo oba mu mawanga gano nga Parliament temaze ku approvinga, nga tewali approval ya Parliament. Era kino kiba kigenda maaso n'okumenya amateeka okusinziira mu constitution eyakolebwa. Okusinziira mu constitution eyakolebwa mu UPDF. UPDF yasayiningibwa ng'erina kubanga ekuuma magye g'eggwanga, ng'erina kukuuma ggwanga erya Uganda. Wuliriza. Kakati olw'okuba nti nno yasayininga amendments ezaakolebwa nga balina kukuuma Uganda nga bivunaanyizibwa bwabwe, kitegeeza nti kyonna kyonna ekyali kigenda mu maaso n'okukolebwa kyali kimenya mateeka nga tewali puluvo ya Parliament. Njagala nkulekereko akatambi kano nkulage engeri amagye g'eggwanga eya Uganda obufubo bwe bayitamu, okunyigirizibwa kwe bayitamu nga bagenda maaso n'okukola operations ezigenda maaso mu mawanga ag'enjawulo. Oli ku Yugi Update TV kosinziro bango otuwuliriza.
Vai Bittencourt. Allez, viens. Retira o carregador. Dois golpes de segurança. Mantenha o terror e a retaguarda. Chequem, parem. Limpo. Comandante, esquadrão.